Katonda atta emyaka n'abaza entengo omwana Alimpa Ronald gwe tumanyi obulungi olusuku lwa seminti musajja watto avuddemu omwasi atuuse n'akoowa ebigambo by'abantu atuuse n'alaga atya obulumi bw'ayina ku mutima ne disappointment gy'afunye okuva eri mu bantu abali mu industry emu n'eye anti ebigambo ebimwogerwako bingi nnyo ebigambo ebimusaasaaniddeko mweno ssaga y'okufa bingi nnyo abantu abamu batuuse n'okugamba nti yali emabega ew'akabenje k'omugenzi eyavudde mu bulamu bw'ensi gwe baali nabo mu mmotoka era nga bagamba tasse oyo yekka omwana oyo ayina empeta ey'amasitaani ali mu Illuminati musaba omusaayi era balimu ekyo kigurupu ne Asani Nduga ekyokusamira ekinywa omusaayi musajja wattu bibadde bimususseeko anti munoonya amawulire mu publishing ebintu eby'ekisiru ne mwerabira nti gye mukoma okwogera ebintu eby'ekisiru bisima obukyayi ku mitima gy'abantu Bannayuganda ebintu ebimu muyina okubisengejja ate muyina okubitegeera wano wennyini ku YouTube channel yaffe viewinga video eno jiweeko comment ekyasinze obulungi imbagala mwenna aba subscribing edda aba liking mbagala aba viewing mumusinga wabula ate nyongera okubategeeza nti akada akali awo waggulu kankizo muganda wange mukwano gwange kakonemu buli video gye tuteeka kuno egenda kubanga ejja wabula teweerabira kumbuulira linnya lyo teweerabira ekifo mwoli gy'osinziira okulaba video zino kiŋŋambe nja kutumirako one day ng'olwo nno kagenda kuba kasiimo nga nkusiima okulaba videos zange kubanga munnange nawe oteekamu amaanyi n'oteekamu ne data okwerekereza ebyo byonna by'olina okulaba n'ogamba kampitireko ewa Shila Adita njagala kubanga mbeebaza wabula ate nga mu ddoboozi ekifaananyi ky'olaba ku screen yo yenze Shila Adita noonyaako ku Facebook page yange nkozesa Shila Adita ku TikTok nkozesa Shila Adita 0 neera nkozesa beeyi nene wabula ate wano wennyini ku YouTube era nga nkozesa Shila Adita oba ekyo okitegedde gye bujja maaso nno tugenda kubanga tudda ku Instagram eyo nno nga tugenda somerawo tutya we tusobola okukola ssente online ye gwe jangu obeere nga oneegattako nja kuba nnyingizawo programs empya buli ddakiika ngenda kuba njogera ku bintu ebipya ebituzimba naddala ffe bankuba kyeyo oyongera otya ku musaala leka kukozesa data kuzannya osobola okukozesa data n'okolera awo wennyini wooli ng'okozesa digital marketing ng'okozesa simu yo ng'okozesa app zino kwennyini ng'okozesa Twitter ng'okozesa Instagram osobola okukozesa Facebook osobola okukozesa YouTube WeChat ne QQ ezo zonna app zisasula n'ebbanga liyaze esasulira ddala tujja kubanga tugula emikutu egyenjawulo kwe tuba tulina okusiŋŋaanira tubeere nga tuwesomesaamu tutya we tugulawo accounts zino tuzikolerako ki na biki ebitrending ebisobola tuweesa kasente igwe neekuumiraako omwana Alimpa Ronald gwe tumanyi obulungi olusuku lwa seminti tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeeru n'abatama tulina kasoli nakawo African weather leka nkutwaleko bebya Uganda namapela endagala njubuluzo tewali oyo African weather akayimba akasinga okunyumira abaganda bange bonna bankuba kyeyo ebbanga eriyiseeko muganda wafono yagwa kabenjo era nga okukakana nga ankowe abeera muganda wa maama we alugenze teekako n'omukyala eyatuyimbira bebi bibanja munnange emirimu bagambe oyo omukyala nga naye bambi avudde mu bulamu bw'ensi wabula kino tekyaleka Bannayuganda kubanga eno tuli mu bintu byakufiirwa ate eno nga bo we banoonya ebintu ebirala okutandika okukubawo emboozi muganda waffe ono nga bakafuna akabenje tujjukire waliwo omwami Godfather yavayo n'agamba this is a staged accident babadde bakitegese dda nga baagala kuttirako abantu baneeno babi nnyo abantu bano ba Illuminati banywa omusaayi basamira bakola bino bakola biri ayina yirize mu kiwato
ayina yirizi mu nsingo era kyova olaba kino omwana ayina empeta omwana oyo nga yakatandika okuyimba byebyo ebintu ebyasooka okumwogerwako nga yakajja mu music industry okumanya nga Abannayuganda muli babi ekiganya Abannayuganda okukulaakulana wano emitima mikyafu ekko ku mutima lingi obutayagaliza bungi enkwe nnyingi ensaalwa nnyingi enge nnyingi ng'oyagala ebyo byonna okubiraba bisange mu Munnayuganda y'ensonga lwaki tetukulaakulana mu kifo gwe ky'okulaakulana n'oyambako n'abalala obbakulaakulanya ate gwe w'okulaakulana oyagala kussa busi banno ekintu ekyo ekikyamu omwana ono yali akayingira mu music industry bangi baavayo babloga twalaba bayisima Olexas abo bonna ba Godfather ne bavaayo ne batuuka n'okugamba nti akomye kayimba kamu of which kyetulabanga kubanga buli nnyimba zaddako okukuba mu sajja watu tezituuka bakeizi bonna ne bamawulire malamba ne gamukuba wansi ng'ebyo byonna byonna bitalinnya lye musajja watu n'asirika ne ku kino ekyaguddewo ate bambi bamusalidde omusango bamukutte n'enkima bamukutte n'ebigali bamukutte nabiki era abadde anywa omusaayi era bino kaakati naavuddemu omwasi n'agamba nze omuntu ayogera ebyo ebigambo talina kyaŋŋamba musajja mukulu Katonda atta emyaka n'abaza entengotengo abantu ng'abo tebalina makulu kati kasuku tewali akyamwogerako anoonyeza incident egenda okumuzza ebintu we bityo byogera otya ku mwana wa munno naye nga bambi omusajja ate omulaba ayogera ali mu bulumi ne weebuuza bano abantu abakola mu mawulire ekigendererwa kyammwe ki tuba tulowooza nti nno mulina okutuwa amawulire ge mwekakasa obulungi amawulire ge mutegeera obulungi amawulire agatagenda kukosa muntu yenna naye gwe n'okuba eggulire ku muntu gw'olabira ddala nti ali mu nnaku Alimpa yamenyesa amagulu kye tutamanyi nti oba agenda kuddamu okutambula oba nedda twandibadde tufokasinga ku kikyalimu essaawa zino naye musezi naye mutemu naye basamize enduga yakola essabo n'ateekamu abantu yatta bakadongo kamu yalemesa banne n'ebintu ebirala yes tetuganye eddogo libeerawo naye gwali kakasa wamulaba oba nedda Alimpa avuddemu omwasi omuntu watuukira okwogera ebigambo weebityo ku muntu omukulu aba yeetamiddwa ate nammwe abantu abakulu emyaka gyammwe ebiseera ebisinga mugiwa ekitiibwa tosobola kulaba muntu ali mu bulumi eyakafiirwako kojjaawe muganda wa taata we oba wa maama we tannaba nakufiira kuggwera mu ttaka kumala bbanga gw'otandise ate okuleeta ebigambo ebigamba nti mutabani we y'omu ku abo abakulembedde olukwe olwamuse olinga agezaako okuteekawo obukyayi wakati w'abafans n'omuntu afunye obuzibu ogezaako okuteekawo kuyuzaayuza famire kulowooza nti omwana ono ekintu ky'omuteekako yakikoze kumbe nedda bannange Abannayuganda mukyusemu mu ngeri gye mutuwaamu amawulire yes tugaagala naye bannange akamanyiiro nako munnange si kalungi ebyo nno bye bivudde ku side ya entertainment teekawo komenti yo waneeno n'erinnya lyo ne woosinzidde okuba ng'ondaba wabula ng'ate imbaagala nnyo nange mwebale nnyo kundaba.